kati eweze sabbiiti namba. Bukya oluvovomo ku nsimbi obukadde 10 lutandika nga kigambibwa nti zaaweebwa ababaka okuva eri omukulembeze w'eggwanga wabula n'okutuusa kati mpaawo mubaka akkiriza nti yafuna ku nsimbi ezo. Joel Ssenyonyi asinzidde mu lukungaana lwa bannamawulire ku paalamenti n'alabula ababaka ku ludda oluvuganya gavumenti obutakemebwa kwesembereza nsimbi ezo newankubadde nga baawuliddeko nti abalonzi baatandise okubasendasenda baggyeyo ensimbi ezo awabudde nti abaazifunye bazizzeeyo mu bwangu. Waliwo abantu abamu abatandise okuteeka ababaka ku kazito bannaye ssente ezo muzifune muzireete ffe zituyambe mu bitundu byaffe tulina ebizibu bingi bannaye temuteeka ababaka bammwe mu katego temubateekako puresha eyo kubanga zino ssente nkyamu ssente enzibe kati bona ogamba omubaka wandiyeesa ebizibu bingi eyo gye tuva kubanga gavumenti yo teriiyo kati abantu omubaka gwe balabanga gavumenti gwe bajja otutuukirira ku buli kimu so pressures tulina nnyingi ng'ababaka naye tugamba nedda tugenda kutwala ssente enzibe nti olwokubanga twagala kukwasaganya nsonga zimu mu bitundu byaffe nedda zino sente nkyamu sente nzibe tulina nabo ogenda ziwa accountability mb'ozigyeyo ng'omubaka so tuleme kuteeka ababaka ku pressure kuba tuba tugenda batomeza. Mu ngeri y'emu Ssenyonyi anenyeza Ssaabaminisita Robinah Nabbanja nti mu kiseera kyennyini ng'ensimbi obukadde 10 kigambibwa nti zaagabiddwa ate n'ayanjula ebyokukola ennongoseeza mu tteeka lya UPDF. Ssenyonyi agambye nti ekyo kyongera okukakasa nti waliwo ebigendererwa ebirala gavumenti beeyagala okutuukiriza. Nga bwe tugambye nti bilioni zino 10 zaaweebwa okusookera ddala okwebaza ababaka kuyisa kofi biiru mwalaba twagirimu ne bakuba ne bajjako amataala bannamawulire ne babasiba wansi eri mu conference hall n'ebirala n'okutegeka ababaka okubateekateeka nti ennongoosereza mu UPDF Act bw'enaaba ezze bagiyise mu bwangu kulaba nti abantu ba bulijjo basigala nga bakaligibwa kooti z'amagye. Era twali twakamala okwogera ebintu ebyo ne tufuna information eri Republic kuba n'amabaluwa ffenna tugafuna. Prime Minister ng'awandiikira Speaker wa Parliament business eya wiiki eno era ebimu ku ebyo gavumenti byereeta mu Parliament the Uganda People's Defence Forces Amendment Bill 2025 eri kuno bagireeta wiiki eno nga bamaze okuwa ababaka akasente kati ekikulaga nti bye tubadde twogerako bituufu. Ensonga y'obukadde 10 efuuse endibasa era gye buvuddeko ab'oludda oluvuganya gavumenti baatongoza ekiwandiiko nga buli mubaka atannafuna ku nsimbi ezo alina okukissaako ekyenkumo nga yeegaana ensimbi ezo nga bwe twogerera abaakateeka omukono ku kiwandiiko ekyo bali 72 bokka. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakukyusibwako baluswata property consultants batunda ettaka ku nguudo zonna eziyingira n'okufuluma ekibuga va mu by'ettaka lyakulukuta ennyumba ya kyama basange ku ofiisi yaabwe ekyengera opposite Orange City essimu 0704 80 1905. Singa okola ekiwandiiko ekiyamba omulala okukukusa abantu obeera ozizza musango nga munnamateeka Erias Luyimba azinalukola bw'annyonnyola. Singa obujulizi buleetebwa nti omuntu oyo yayambyeko okukola ekiwandiiko ekyo ekyamancoolo nga kigenderera okukukusa abantu bwe guba gumusse mu vi omuntu oyo kooti esobola okulagira n'atanzibwa obukadde 2,400 oba okusibwa emyaka 5 oba byombi. Naye ate singa omusango ng'ogwo gumusinga omulundi omulala kooti esobola okulagira n'asibwa ebbanga lya myaka 7 n'ataweebwa mukisa gwa kusasula nga si nti awona okumutwala mu kawome. Eddwaliro ekkulu e Masaka litubidde n'ekizibu ky'ebbula ly'eddagala era kaakano abalwadde abasinga kitegeerekese nti babalagira okugula eddagala ebweru w'eddwaliro eryo. Ensonga eno eyanjuddwa omubaka wa paalamenti omukyalo wa disitulikiti y'e Masaka Joan Namutaawe. Paalamenti bwe badde ekubaganya ebirowoozo ku mbalira ya minisitule y'ebyobulamu ey'omwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Omubaka Joan Namutaawe abuulidde paalamenti nti mu nnaku ntono nnyo eziyise yatuukako mu ddwaliro ly'e Masaka erya Masaka Regional Referral Hospital erimanyiddwa nga Mulago w'e Masaka okulambula ku muntu we yali ajjanjabirwa mu ddwaliro eryo wabula kyamubukako we baamutegeeza nti eddwaliro teririna ddagala era ne bamulagira agende aligula ebweru w'eddwaliro. Namutaawe agambye nti embeera eno yeraliikiriza nnyo abantu mu kibuga Masaka kubanga ebyenfuna byabwe si birungi n'akamu ng'ate bawa omusolo era nga balina essuubi nti gavumenti eteekeddwa okubawa eddagala. Namutaawe bw'ati atadde gavumenti ku nnenga esitukiremu egende mu ddwaliro e Masaka yetegereza embeera eddwaliro eryo mwe riri ate ne mubalira y'ebyensimbi ne mubalira y'omwaka gw'ebyensimbi ogujje esseemu ensimbi ezinaagulira bannamasaka eddagala.
I was in Masaka Regional Referral Hospital with a patient, but the situation I found there is so alarming. Patients are asked to buy drugs from private pharmacies, which is too costly to them. Masaka Regional Referral Hospital is struggling with the drug stockhouse due to high number of people getting services from this hospital. We are in the budgeting process. Can we get a commitment from the minister that in this coming financial year, all hospitals, especially Masaka Regional Referral Hospital, will get enough drugs to save our people? Eddwaliro lya Masaka Regional Referral Hospital eddwaliro ekkulu mu bbendobendo ly'e Masaka bannamasaka okuva mu disitulikiti mwenda ezikola ebbendobendo gye baddukira okujjanjabwa nga kuliko ekibuga Masaka, Masaka ey'omu kyalo, Lwengo, Kalungu, Bukomansimbi, Laakayi, Kalangala ne Lyantonde. Poliisi mu disitulikiti y'Empigi eri ku muyiggo ogw'abazigu abassa omugoba wa boodabooda mu kabuga k'Ekayabwe Empigi n'oluvannyuma ne batwala pikipiki ye. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebisingawo. Owa boodabooda attiddwa e Magembe Yuda wa myaka 33 ng'ono abadde akolera ku siteegi emanyiddwa ng'eyakasse mu kibuga ky'Ekayabwe Empigi. Oluguudo olugenda Enkozi kyokka nga bamuttidde ku kyalo Magungu mu ggombolola erinaanyeewo ekituntu. Abatuuze b'e Magungu kituntu omulambo baguguddeko okusaba nga 5 ez'enkyaleero nga kirowoozebwa nti Magembe Yuda yandibanga yafunye abasaabaza akawungeezi k'eggulo n'oluvannyuma bamwefuulidde ne bamutta ne batwala pikipiki empya gy'abadde yakavugira ebbanga lya mwezi nga gumu ng'eri ku nnamba UMA 356 BR. Abazigu olwamaze okutta Magembe pikipiki ne bagijjamu akuuma akagirondoola buli weeba ne bakwakkulako namba plate byo ne babisula ebbali w'omulambo pikipiki ne bagenda nayo. Omu ku bagoba ba boodabooda ku siteegi ey'Ekayabwe Empigi nga ye Kalunga Mike ategeeza CBS nti kati bakolera mu kutya. Tulina okutya kungi olw'ebikolwa by'ottemu wamu n'obubbi ebiri mu kitundu kino. Kati tufunye obuzibu obwa munnaffe oyo atuvudde ku maaso naye tusaba ab'ebyokwerinda kwatagane wamu nabo yambe kati okubeerawo okunoonyereza ng'okwo kwasaganyize wamu. Poliisi oluvannyuma etutta omulambo mu ggwanika ly'eddwaliro ly'Eggombe mu Butambala. Ate ku kyalo Maya Bujaasi Nsangi mu tawuni kansi y'Ekyengera abatuuze baguddemu entiisa mutuuze munnaabwe Ssaalongo Ssendagira Enkugwa nga wa myaka 7 bw'asangiddwa ng'alengejjera ku mugwa emmanju w'ennyumba oluvannyuma lw'ennaku 3 ng'abaana be bamukubira ssimu nga tagikwata ne basalawo okugenda ewaka balabe ogubadde nga munnamawulire w'eggombolola lya Ssalagabo Nsangi Kamoga Muhammad bwannyonnyola. Amaze ennaku 3 ng'ali mu nju. Omwana we yazze makya ga leero ng'aludde ng'amukubira essimu kumala ennaku 3 nga essimu evuga tewali agikwata bw'atyo n'ajja agenza okutuuka ng'alengejjera ku mulabba emmanju. Kuba CBS nze Patrick Serugo. Obulamu bwe bugagga kutuusibwako ekitongole ky'ebyobulamu ekikubiriza buli muzadde okutwala omwana we agemebwa omusujja gw'ensiri. Mu kugema gavumenti kweteekateeka okw'omwezi gw'okuna eddagala eppya erigema omusujja gw'ensiri lye rigenda okweyambisibwanga okutaasa abaana baffe babeere n'obulamu obweyagaza. Dr. Deo Kizito Lukyamuzi awabudde abakyala nti bateekeddwa okukebera amabeere gaabwe okumanya be gayimiridde okugatangira okukwatibwa kookolo. Kintu kikulu nnyo buli mukyala yenna okubeera nga yeekebera amabeere buli mwezi ate weekebera nga tuli mu nsonga. Amabeere gwennyini osobola ogeekeberera gwennyini osobola okubeera omusawo gwo nti amabeere ago gakebera buli mwezi banga lyerimu tuli mu nsonga n'owulira bw'owuliramu ekintu kyonna ekitali kya bulijjo oba owuliramu akazimba oba owuliramu obulumi oba owulira ennywantu ebanga eyereeze oba biki kikulu nnyo okugenda okulaba omusawo. Ate omusawo wagamba nti oba tuggyeko akanyama todda mu kuwakana kuba kiyamba ggwe okukebera ne bakasiza ddala ekirwadde. Weebimu ebirwadde bibi nnyo ebirala osobola okubijjanjaba ne biwonerawo naye ate n'ebisinga era obisobola okuwona oluvannyuma lw'okubiraba nga bukyali. Disitulikiti y'e Wakiso etandise okuwulira akazita ak'amaanyi oluvannyuma lwa Amerika okuyimiriza obuyambi bwebaddeewo eggwanga mu kisaawe ky'ebyobulamu
naddala mu lutalo olw'okulwanyisa Mukenenya. Dr. Emmanuel Mukisa Muwonge akulira ebyobulamu mu disitulikiti y'e Wakiso agambye nti disitulikiti eno ekyalina eddibu mu bakozi ng'abasawo bali ebitundu 4 ku buli 100 bokka, naye nga ensimbi Amerika zeebadde evujjirira mu kisabe ky'ebyobulamu zibadde zibayambako okupangisa abasawo abalala olwo ne bajjanjaba bannawakiso. Naye kaakati olw'okuba nti tulinawo gap mu bakozi, olw'okuba nti tulina abakozi batono, obuyambi buno bubadde butuyamba okutusasulirayo abakozi abalala, era tubadde nabo mu malwaliro gaffe nga batuyambako okujjuzaawo awali ebbanga lino. Naye buyambi buno nga buvuddewo, abakozi bano ne balabika nga tebakyalina assurance ya kuweebwa musaala gwabwe, services zaabwe ezirabika nga nazo tetukyazirina. Naye so weewaawo kitukozeseza tugezaako okulabika nti tukikwasaganya. Dr. Mukisa agambye nti bwe gwatuse ku kirwadde kya Mukenenya ne gujja bagira anti obuyambe bubadde buyita mu bibiina okuli IDI ne CDC n'ebirala nti bwonna bwayimiridde. Kaakati obujjanjabi bw'obulwadde bwa Mukenenya bukoseddwa kinene executive order eyava mu Amerika, era neereetera ekitongole ekibadde kivujjirira ennyo obuyambi ekya USAID kizingazingako, era nga kibadde kyekimu ku bitongole ebisinga okuwa obuyambi ate ebitongole ebirala nga IDI, Infectious Disease Institute, ekituyambako mu district wano nga patana omunene mukujjanjaba obulwadde bwa HIV. Wano badde okusinga ng'oggyeko supplies n'okutuwa eddagala naki, naye nga badde batuyambako okulabika nti clinics zino zitambula bulungi mu malwaliro gaffe. Mu kiseera kino Wakiso etandikiddewo omuyiggo okufuna bannamikago okugiyambako mu kulwanyisa akawuka akaleeta Mukenenya, era kitegerekese nti abantu abeetaaga eddagala eriweweeza ku kawuka ako bali 48 n'omusobyo. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako Sedika Real Estate, abatunda n'okugula ettaka ku nguudo ez'enjawulo mu Uganda yonna. Basangibwa ku Galuleba Building e Wakiso. Essimu noti 7 noti 2 339 377 nga bali wamu ne Light High School Esseguku Katale. Abeegulidde erinnya mu kuyisiza waggulu abaana mu Arts ne Sciences lyadde ne boarding ery'abawala n'abalenzi. Saako pikipiki Honda 2025 ne 1010 SC nkola ya mu Japan. Empya ttuku ogifuna ku kibanja mpola erugogo opposite ne DHL oba mu Ndeeba opposite Equity Bank. Pulezidenti w'ekibiina ekiddukanya omupiira mu Uganda ekya FUFA Ssaalongo Engineer Moses Magogo yeebazizza nnyo omukulembeze w'eggwanga General Kaguta Museveni Tibuhaburwa olw'omulimu amakulu agwakola mu kuwagira ttiimu z'eggwanga ekyayambyeko Uganda Cubs okutuuka okukiika mu mpaka z'ensi yonna eza FIFA Under-17 World Cup. Engineer Moses Magogo bino abyogeredde ku Sheraton Hotel mu kibuga Kampala ku mukolo gw'okwaniriza ttiimu y'eggwanga ey'abazannyi abatasukka myaka 17 ya Uganda Cubs okuva e Morocco yeebadde mu mpaka eza Africa Cup of Nations Under-17. Uganda Cubs mu kuvuganya mu mpaka zino yakoze ekyafaayo nga ttiimu ey'omupiira ogw'ebigere esoose okukiika mu mpaka z'ensi yonna ng'eno yayiseewo okuvuganya mu mpaka za FIFA Under-17 World Cup ezigenda okubeera ekkata omwaka guno. Ku mukolo gwe gumu omutendesi wa Uganda Cubs Brian Ssenyondo akinoganyiza nti ttiimu yasitula okugenda e Morocco n'ekigendererwa ekyokukiika mu mpaka z'ensi yonna kyetuukiriza obulungi. Kapiteeni wa Uganda Cubs Richard Okero yeebazizza FUFA olw'okubawa omukisa okuzanyira ttiimu y'eggwanga era beeyamye nti baakukola bulungi mu mpaka za World Cup. Ensi 10 ze zigenda okukikira Ssemazinga wa Africa mu mpaka z'ensi yonna eza FIFA Under-17 World Cup ezinaabeera ekkata okuva nga 5 okutuuka nga 27 omwezi ogw'E11 omwaka guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako M-Chad Industries abakukolera M-Chad Black Tea, amajaani kawoomera ne M-Chad Muchuzi Mix, akanzaali akazitoya enva. Bisange mu maduuka gonna. Essimu noti 75 noti 668 481. Amakomera agawerako e Bufalansa galumbiddwa wabula nga tekinnakakasibwa oba waliwo abattiddwa n'abalumiziddwa. Minisita w'obwenkanya e Bufalansa Gerard Daman
agambye nti wabaddewo okulumba amakomera saako okuteekera ebidduka omuliro ebisimbye ebweru w'amakomera. Amawulire gategeezezza nti emmotoka eziwerako abalumbaganyi baziteekedde omuliro so nga ne ku kkomera erya Tran wabaddewo okukuba amasasi. Amakomera agalumbiddwa kubaddeko erya Tran, Ex-Province, Mase, Valence Names, Luyenis, Virapente ne Nantale. Damani ategeezezza nti batandikiddewo okwekenneenya embeera n'okudduukirira amakomera ago okuzuula oba waliwo abeetaaga obuyambi abandi banga balumiziddwa mu mbeera eyo. Kigambibwa nti okulumba amakomera kuno kwandibanga kugendereddemu okutolosa abasibe wabula kikakasiddwa nti teri musibe n'omu atolose.